Kwano gwange akatambi ketutandise nako ku video eno yennyini kwoli katambi akabakulembeze mu kibiina ki the National Unity Platform kiyite NUP abakulu bwe babadde batuuka mu kooti wali mukwano gwange e Butambala olunaku olwaleero ennaku z'omwezi ziri 3 omwezi gwa February omwaka 2026 ku the Chief Magistrates Court e Butambala abakulu nga Joel Ssenyonyi, David Lewis Rubongoya, Nubian Lee wamu n'abalala bwe babadde batuuse olunaku olwaleero wendikoodingidde emboozi eno essaawa ziri 5:47 kooti eteekateeka buteesiteesi kubanga esimbula obanga etandika ojja kujjukira nti munnamateeka infact abeera legislator kati naye era tuba tulina omutwala nga munnamateeka kozi be bakola amateeka g'eggwanga mu parliament. Member of Parliament Honorable Muwanga Kivumbi olunaku olwaleero akomezeddwawo ku kooti wali e Butambala. Olunaku olwaleero bwe bamuleese mu kooti ensonga emuleesezza ya mention of charges oba bandigenda maaso n'okuba nti bamulambulira oba okumusomera emisango gyonna mu bujjuvu bwagyo. Ojja kujjukira nti ono avunaanibwa oba omanyi bagamba you're proven you're innocent until you're proven guilty mu mateeka. Avunaanibwa emisango egy'okwenyigira mu butujju omwalina okuba nti nno yakulembera okukulumbagana police station mu bitundu by'e Butambala mu budde obw'akalulu oba obw'okulonda wabula ojja kujjukira nti ate ne mu maka ge naye kennyini ng'omukulu Honorable Muwanga Kivumbi waliwo abantu abaalusuulamu akaba. So bintu tebyali byangu. Ojja kujjukira nti olunaku olwaleero obukuumi bwe baamuleeterako ku luli leero at least oba badde embeera tetiisa nnyo nti abaddeko bakuumi ba prison okusinga. Luli waliwo abasajja abaali bambadde ebiddugavu abawanvu n'abampi. So olunaku olwaleero ka bench koolabaako kaliko bannamateeka ate nga bano mikwano gya Muwanga Kivumbi newankubadde nga baawukanya endowooza mu byebufuzi. Erias Lukwago olunaku olwaleero azze era yagenda okubeera lead counsel mu misango gyonna egivunaanibwa Honorable Muwanga Kivumbi. Omukulu gw'olaba omulala ye Asumani basaalirwa oyo nno nga tebali makambugu ne Bob Wine gye buli eno wabula ng'ate yagamba owaaye Muwanga Kivumbi musajja wange. Kati Honorable Ssegona yo oli gw'olaba sayidi eri ku mukono guli ewa Ssembo ogwa kkono. Then ono Honorable Sam Muyizi ono lawyer Sam Muyizi omumanyi bulungi owa NUP. Kati Joel Ssenyonyi atudde eri mabega ne David Lewis Rubongoya. Kati bano batudde maaso olw'ensonga be bannamateeka abatongole. So ebinaaba bivudde mu kooti wa Honorable Muwanga Kivumbi ku agaliwo nja kubanga information yonna njikuleetera butevure nga bwe naaba etambudde. Waliwo amawulire agali mu kubungeesebwa nti looya Male Mabirizi mumanyi bulungi looya oyo omusajja ow'ensasagge ennyo teyandiba nti yagombeddwamu obwala abasajja tebandiba nga baamukutte. I'm trying to get more clear information but bikyali bya mu nkuubo nti looya Male Mabirizi bantu bwe bayinza okuba nti tebali mu kumulaba. Nkebeddeko social ze handle ze yasembye okuba nti yapostinga it is around 24 hours ago.
kale omanyi bagamba abaagera Oluganda bagamba nti tunaabiwulira tadduukirira nduulu. Kale eyo tuveeyo. Today there has been an interesting quote from the big man, Honorable Elias Luyimbazi Nalukoola. Yagambye nti the one who says my president Bobi Wine is acting movie or documentary should come out and wear his shoes and do the things he expects him to do. What exactly has he failed to do what you want him to do? Nalukoola koti ye eyo egamba nti abo bonna abagamba nti president we Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine ali mu kuzannya katemba film oba documentary baveeyo bambale engatto ze eza Kyagulanyi bakole ebyo ebintu bye basuubira Kyagulanyi okubeera nti alina okubanga akola. Nalukoola n'agamba kiki kye mubanja Bobi Wine kye mwagala akole mu mazima nga takikoze. That was Nalukoola for you. Kati atatuwa tuve wa Nalukoola abasajja ba the big three balabika bobuli kadde teri apo wamunne. In fact oli ne wabanga ali mu bizibu ebyenkana bitya omulala tekimuganda sebo kusuula waawo comment. Wakati nga Bobi Wine akyali mu dduka n'embeera y'okubeera nti akyali mu bwekwesese olw'embeera ebaddewo enkambwe ennyo naddala ku saidi eno okubeera nti ne famire ye yalumbaganibwa gye buvuddeko. Omukutu gwa The Daily Monitor gwawandiise ne gugamba nti Bobi Wine could become a Mandela. Former President Milton Obote became so obsessed with bringing Museveni to heel that he often seemed to be chasing a feline instead of a man. Kati omukutu gwa The Daily Monitor editorial eyo nga bagamba nti Bobi Wine asobola okufuuka Mandela. Abamanyi ebyafaayo bya politics n'ebiringa ebyo kyemanyi muba mukitegeera. Mandela omusajja omu ku bakyasinze okubeera ab'enjawulo bannaggwanera ab'amaanyi abalwanyizi b'eddembe okuva wali South Africa. Kati Daily Monitor bwe wandiika omutwe ogwo ng'esuuta Bobi Wine ng'egamba nti yandifuuka Mandela. Kamiliyoni bino yabiwulidde ojja kujjukira ye akakola leediyo ye wali e Bujumbura. Na reply nga n'agamba maybe Mandela City oil do better research about Madiba. Kamiliyoni sebo n'agamba ba Daily Monitor mugamba Bobi Wine asobola okufuuka Mandela mwerimba mpozi mwagala tugamba mbu ajja fuuka Mandela City oil naye temusobola mukole research amala umma mwagala ogamba nti Bobi Wine ajja kufuuka Mandela. Bigambo bya chameleon. I think as we are winding up, let's just a little bit go through this katono ku screen. Naku zino waliwo embeera nebadde etambula ebadde enzibuzibu. Omukulu ku saidi eno ye tumumanyi omwogezi w'amagye mu ggwanga lya Uganda, the UPDF spokesperson Kano Chris Magezi yavuddeyo n'atabukira abazungu abo ab'Amerika abo okuli n'omu ku bakulu mu gavumenti ya Amerika, omukulu Jim Risch, ng'abagamba nti sebo mujje mpola Uganda temugireetako nnyo kababba. Uganda kati eri independent tekyafugibwa bazungu. Era Kano yagambye nti Uganda nsi erimu eddembe era nti bannayuganda batambula ne bagenda ne balonda mu kalulu akali fair and free akajjudde demokrasia. Era Kano n'agamba nti abantu balonda President Museveni n'abakulembeze abalala okubakulembera myaka 5 egiddako. Era n'agamba nti bo nga aba UPDF ab'eggye ly'eggwanga bo baliwo okutambulira ku ssemateeka n'ebyo ebiba bisaliddwawo abantu b'eggwanga lya Uganda n'okukuuma omukulembeze w'eggwanga.
nebyo biba bisaliddwawo president ow'eggwanga eyalondebwa abantu. Kati kano ng'agamba bannange temujja kuleetaleeta bintu bya kutiisatiisa Uganda. Ensi za Amerika tezirina kutandika kuleetaleeta bintu ebyo n'okuba nti nno zaagalayagala okwenyigiranyigira mu nsonga z'eggwanga. Nyaffe Uganda agamba nti just obukodyokodyo bw'abafuzi b'amatwali ebyo byaggwa. Bo ng'aba UPDF baliwo okugoberera biragiro by'amateeka. Kati seneta tatandika kubanga aleeta Muwanga okuguteeka mu nsonga za ggwanga Uganda. Newankubadde nga era omukulu agamba nti Uganda terina buzibu n'Amerika era erina okubanga esigala etambula bulungi but ku nsonga entuufu. So si bino bintu bya seneta kuba era nga ateekateekawo mbeera. Nga tumaliriza mawulire si malungi n'akamu. Kitalo nnyo nnyini ddala. Ssaabalangira Godfrey Musanje Kikulwe aseeredde. Yaseeredde. Gutusinze nnyo ayi Ssaabasajja. Twakuumye bubi. Ssaabalangira n'atuseererako. Ssaabalangira Godfrey Musanje Kikulwe. Twayenjedde ayi Ssaabasajja. Bintu si birungi n'akamu ku ludda lwa Buganda. Mbeera si nnungi. Twayenjedde ayi Ssaabasajja. Ssaabalangira Godfrey Musanje Kikulwe yatuseereddeko. Ale nzikiriza nkutegeze ku bannaffe aba Honeybites bagamba nti bo omulimu gwe bakola gwa kukolera byakulya eby'abaana abadda ku masomero. Bwe tugamba abaana abadda ku masomero saabo bokka abadda ku masomero wabula n'ababeera ewaka balina package ey'ebyokulya eby'abaana mu line efaananako bwetyo. Gwe bakubire bukubizo bagambe njagala package y'ebyokulya by'abaana abali ku masomero oba abaana abalya ebyokulya. Balina ebyokulya yogera ku daddies, yogera ku binyeebwa, amawogola, yogera ku bagiya, yogera ku cupcakes, yogera ku donuts. Osobola okubafuna ku 0709 78 75 08. Ate era mukadde ke kamu bw'oba oyagala ku pizza size yonna era namba y'emu. Ate era mukadde ke kamu bakola ne cake eza buli mukolo. Babayita aba Honeybites. Njagala n'okutegeeza ku bannaffe aba Alson Painters UG. Bano basiizi ba langi era nga balina obukugu mu kusiiga langi era bamanyi ne langi ki egenda ku kizimbe kyo era mu ruumu ki. Tebasobola kuddira langi yandigenze mu kisenge ate ne bagisiiga mu ddiiro ey'omu dining ne bagisiiga mu kinaabiro. Nedda. Alson Painters UG omulimu gw'okusiiga langi bagukugukira ddala. Basiiga ebizimbe okuviira ddala ku ruumu emu paka ku makalina n'amakalina. Gwe bakubire bukubizo bagambe nti Alson Painters UG namaliriza okuzimba ekizimbe kyange. In fact ne bw'oba olina ekizimbe nga kikadde nga olaba langi yaakyo efaanana si bulungi, Alson Painters UG bazze kugonjoola ensonga eno. Bakubire ku 0705 1936 be bannaffe aba Alson Painters UG. Aba Sedi Omusunsuzi ly'erinnya eryange yenze aba Sedi Omusunsuzi. Yenze atuula emabega w'omuzindaalo buli lunaku era ly'eddoboozi ly'owuliriza ku mukutu guno aba Sedi Omusunsuzi ly'eddoboozi eryo era ng'omukutu kwoli gwe guno ogwagaliwo. Nagamba nti information yonna gy'olaba ku channel eno tetugattamu kintu kyonna ate tewali kye tutoolamu. Information nga bw'eba eyingiddewo ffe bwe tugikwata ne tugikuwa. Kati gwe omulabi n'osalawo ki eky'okukozesa information eyo. Kati ky'ogenda okukola mukwano gwange bw'oba omaliriza okulaba vidiyo eno, likinga, commentinga ki ky'olowooza,
mukadde ke kamu subscribing aboba nga omukutu guno oli mupya ate era mukadde ke kamu sharingira mikwano gyo girabe video eno ate ne videos endala ku mukutu guno. Agaliwo YouTube channel mwebale kutulaba.